quickly, quickly, jump, quickly, 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 hey, quickly. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is how mu mawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo si birungi eri abayeekera ba M23 Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda wamu ne General Yoweri Kaguta Museveni kubanga abo bonna batambulira mu bracket y'emu. Kakati wuliriza ky'olina okumanya ku lutalo lugenda maaso mu ggwanga lino. M23 okusinzira ku report sezivaayo kigambibwa nti eruzinga olutalo ate nga M23 bwe eruzinga Paul Kagame aba aruzinga era ekigenda maaso mu ggwanga erya Rwanda kigambibwa okuba nti si kirungi yadde eddakiika n'emu era Paul Kagame Rutagambwa agambibwa okuba nti ali mu kweraliikirira gavumenti y'essaawa yonna wandibanga waliwo ekijja okuba nga kigoberera. General Yoweri Kaguta Museveni agambibwa okuba nti naye ayina interest mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate nga mu ggwanga erya Rwanda waliwo ekirala ekitandise okuba nga kiyingi kikula kubanga mutabani we yaliko president eyali Juvenile Byarimana mumujjukira. Omukulu oyo kigambibwa okuba gavumenti y'eggwanga erya DRC yatandise dde okumunoonyayo n'okumuteekateeka era nga asisinkanye omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi emirundi egiwererako ddala. Ono bamuyita Jean-Luc Habyarimana mutabani wa Juvenile Byarimana eyali president ow'eggwanga erya Rwanda eyafiira mu nnyonyi ekyaviirako ekittabantu mu ggwanga eryo mu mwaka gwa 1994. Kakati bino byonna bizze oluvannyuma lw'okufa kw'omukulu oyo yabadde omwogezi w'akabinja akamanyiddwa nga M23. Wenjogerera kigambibwa okuba nti Wire Ngoma okufa kwe kulina ebyama ebimu bekutandise okuba nga bireeta eggwanga erya Democratic Republic of Congo gavumenti yandibanga etandise okwezza ebitundu ebimu era yandibanga eri mu kuwangula olutalo M23 era eri mu kuluzinga. Gavumenti y'eggwanga erya Rwanda jjukira kyakakasibwa nti erina amagye agakunukkiriza 10,000 ku ttaka ly'eggwanga erya DRC nga bali mu kuyambako M23. Kakati ate kigambibwa nti n'eggwanga erya Uganda balina interest era mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati we twogerera ebintu si birungi yadde eddakiika n'emu. Bino byonna nga bigenda mu maaso kimaze okuba ng'era kikakasibwa nti eggwanga erya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo batuuse ku ndagaano ey'okusharinga kye bayita intelligence okuboostinga intelligence bagenda kuba basharinga ebyama bya intelligence oba ebyokwerinda wakati wa gavumenti zombiriri. Kyokka nga ate bino bigenza okujja ng'ennyonyi ekika kya drone egambibwa okuba nti yasse omukulu omwogezi w'akabinja ka M23 kigambibwa okuba nti ennyonyi eyo oba drone eyo eggwanga lya America either nga lye lyagiwadde amagye g'eggwanga erya Congo oba nga bye babadde bagioperatinga ne baba nga basobodde okukuba omukulu oyo amanyiddwa nga Wire Ngoma eyabadde omwogezi w'akabinja ka M23 eyafudde. Oyo gwolaba ku screen yo ye Wire Ngoma agambibwa okuba nti yafudde era ekikwekweto kino ngenda kunnyonnyola nga bwe kyabadde. Yafudde mu kiro ssaawa zabadde nga 9 gye buvuddeko newankubadde twasobodde gakuweerawaga amawulire naye kaakati ge nkuleetedde. Kigambibwa nti eggwanga erya Rwanda eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo ebintu biyinza okuba nga si birungi gye bujjako. Nina wano munnansi w'eggwanga erya Congo alina ebigambo byagenda okukugamba okusinzira kubeera nti ye ali ku ground gwe ngenda okuwa mu katambi ddoboozi lyogenda okuwulira sijja mwogera mannya naye ng'agambibwa okuba nti ali wakati oba okusinzira ku ye atugamba nti ali wakati mu bitundu ebyo ebiri mu ggwanga erya DRC era amanyi bingi nnyo ayogera na lulimi Luganda newankubadde ng'Oluganda lwe lumenyefu naye nja kukusaba tuwulirize bulungi nnyo nga bwe lunaatambula owulirize gye binaggwera otegeere bano abasajja bagenda kuluzinga batya era otegeere nti ekibagoba kirabika nga si kintu kyangu. Bino byonna tubifunye oluvannyuma lw'okufa okwa Wire Ngoma mu lutalo lugenda maaso mu ggwanga erya DRC. Abayeekera ba M23 bagambibwa okuba nti bali mu kululuzinga kyokka nga bwe baluzinga nkugambye ne gye biggwera ogenda kutya. Omukulu eyaliko president w'eggwanga erya Rwanda Juvenile Habyarimana mutabani we amanyiddwa nga Jean-Luc Habyarimana agambibwa okuba nti yali emabega w'okulaba nti Rwanda efuna emirembe era mu njogera ennyangu ono ye Kyagulanyi w'e Rwanda. Bannansi mu ggwanga lya Rwanda bagambibwa okuba nti batandise okuyimuka babeeko kye boogera babeeko bye babanja eddembe lyabwe nga byonna amaanyi bagajja ku mukulu ono mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Juvenile Byarimana eyali yadduka mu ggwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 1994 oluvannyuma lw'ekittabantu. Kati kigambibwa okuba gavumenti y'eggwanga erya Congo naddala Felix Tshisekedi ali mu kupushinga okulaba ng'ono omwana adda abeere ng'akireminga obukulembeze obw'eggwanga erya Rwanda. Kyokka ate era nga kizuuliddwa nti eggwanga lya Burundi nalyo lyandibanga liri mabega we. Bino byonna bibadde byakabaawo drone nebanga erangiriddwa nti yasse omukulu amanyiddwa nga
Wire Ngoma abadde omwogezi w'akabinja ka M23 obunkenke ne bweyongera eri eggwanga erya Rwanda nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kamu kano nemba nga mbikuleetera nkugambye ngenda kunnyonnyola engeri drone eno ekikwekweto engeri gye yakikozeemu n'essaawa ze yafudde ababadde bagamba nti ne Sultan Makenga yafudde si bwe kiri nina ne munnansi w'eggwanga erya Congo amanyi bingi nnyo agenda kubeera ng'abitugamba kanzije tubeere ng'ate tubikunnyonnyola. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Akati omukulu oyo yamanyiddwa nga Wire Ngoma yabadde omwogezi ow'akabinja ka M23 era ye yalabwa ennyo mu katambi oyo gw'owulidde agamba quickly don't joke with M23 yoyo eyali oba abadde omwogezi ow'akabinja ka M23 era nga mu katambi ako baali bagoba amagye agali amagwira agamu nga gaali gaggwanga lya Belgium abaali bayambako gavumenti y'eggwanga erya DRC. Kakati mu kubagoba omukulu oyo ye yayogera ebigambo ebyo era ye yalabika ennyo mu katambi kigambibwa nti yali afuuse famous nnyo ate ng'afuuse influential mu kabinja kana ka M23 ne mu balwanyi abalala baali balwanira ku sayidi eyo bingi obw'enjawulo kubanga bungi ebimu ku bitundu ebyali biwambiddwa wenjogerera kigambibwa okuba nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gatandise okubeera nga gabyeddiza. Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda essaawa yonna ebibye birabika tebigenda kuba birungi kubanga ne wetwogerera eggwanga lya America dituuse ku nzikiriziganya n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenda kutandika okusharinga ebyama ebyokwerinda mu ggwanga erya DRC. Kakati Rwanda bwebanga eruzinga waliwo n'eggwanga erirala eriruzinga nga bwogenda biwulira era nga bwenjagala obitegeere nkugambye ekigoba Paul Kagame n'ekigoba owawano kirabika kintu kiri kimu ate nga kirabika si kya bulijjo. Kakati wuliriza kati nga sinaba kubanga ngenda wala njagala kuwa engeri omusajja ono gye yattiddwamu era ngenda kukubuulira n'essaawa okusinziira ku kiwandiiko ngenda kisoma wano tukiyitemu engeri omusajja ono gye yattiddwamu then oluvannyuma ngenda kuwa akatambi oba eddoboozi eri omu ku bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo sijja mwogera mannya wabula ngenda kuwa eddoboozi ayina information ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC njagala tubirabe. Kale awo yali Wire Ngoma nga balwanyi banne bayekera banne nga bagezaako kumubugiriza era bawalabwako nga asabwa serefi nga bamusaba serefi kubanga yali afuuse influential nnyo ddala mu nkambi ez'enjawulo. Kakati wuliriza omusajja ono yafudde atya. Eggwanga lya America ligambibwa okuba nti lyabadde mabega wa drone egambibwa okuba nti ye yasse omukulu amanyiddwa nga Wire Ngoma era nga bwenkoledde akatambi kano kigambibwa nti eggwanga lyerimu erya America baatuuse ku nzikiriziganya ey'okulaba nga basharinga ebyama n'ekyo ekiwandiiko ngenda kikusomera wabula nga sinatuuka eyo sooka owulirize. Wano nga bagamba nti it began as a late night strategy session at a quiet farmhouse in Masisi territory, North Kivu. Jukire no North Kivu yemu ku zi territories abayekera bana ba M23 ze baali bawamba era ojjukira bulungi nnyo ekibuga Goma bakiwamba banga liri eriise era twakuwa amawulire ago. Kati kigambibwa nti waliwo farmhouse emu gye babadde bagenze bano ng'aba M23 nga balinayo meeting naye mu matumbi budde meeting yabadde ya kiro. Kakati wuliriza bwe baatuuse ku farmhouse eno babadde bawerera ddala era baatuuse nga ne Sultan Makenga yabaddeko ku bakulu ababadde bagenda okubeera mu meeting nga bati mu kusala amagezi butya bwe bayinza okuba nga bavuunukamu amagye ga Democratic Republic of Congo nga balaba gatandise okufuna amaanyi nga beebuuza gavaawa ebintu bino bijja bitya okuba bwe biti. Kati bagenza okutula mu meeting bagenza okuva mu meeting nga bangi ku bo bagambibwa okuba nti battiddwa. Wuliriza mu kiwandiiko. By down Lieutenant Colonel
Wire Ngoma, the military spokesperson of the M23 movement under the Congo River Alliance, AFC /M23, was dead, along with 18 others, after what sources describe as the precise and devastating drone strike. Babadde bava ku farmhouse eyo, ye babadde ne meeting. Ono Sultani Makenga, omukulu amanyiddwa nga Wire Ngoma, Lieutenant Kano, yafudde n'abajaasi be 18. Abamu ku abo babadde bamukuuma kubona ali ku ddaala lya waggulu ate nga ye mwogezi w'akabinja kano, kitegeeza be bamu ku baduumizi ab'oku ntikko gavumenti y'eggwanga erya Congo be yabadde efeffetta. Uliriza. According to multiple sources familiar with the event, Ngoma and several senior M23 commanders had gathered at the countryside residence of a military officer for discussions amid escalating clashes around the coltan-rich town of Rubaya. Among those present was the group overall military commander General Sultani Makenga. Bano babadde bayina meeting mu maka agamu farmhouse emu nga gana amaka gabadde g'omu ku balwanyi bannaabwe mu kabinja ka M23 ne bakkirira ne bagenda ne bahavinga meeting mu Matumbi Budde, era nga ku bano n'aduumira akabinja ka M23 nga si mulala ye Sultani Makenga naye yabaddeko ku meeting eyo. The meeting stretched into the early hours of Tuesday. After holding talks and sharing a meal, Makenga departed the farmhouse at around 2 a.m., traveling with a small escort convoy. Ngoma, however, remained behind with other military colleagues for additional discussions. Meeting yabadde genda maaso mu Matumbi Budde ku lunaku olwokubiri naku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwokubiri mwaka 2026, era meeting yabadde maze okuggwa. Sultani Makenga omuduumizi wa M23 wato ye n'avaawo ku ssaawa nga 8 w'ekiro n'aba nga yavuddeyo n'avuga emmotoka ye n'agenda ne convoy ye eyabadde muwerekera. Then Wire Ngoma ye n'asigalawo ko ne banne bakyalina be bakubaganyaamu ebirowoozo, omukulu agenze. Then ono naye akaseera katuuse n'aba nga naye yatambudde n'atambula n'abantu be. Ssaawa zabadde ziweranga 9 Wire Ngoma naye n'ava ku kifo ekyo wabadde meeting n'atambula ne ka convoy ke akagambibwa okuba nti kabadde katonotono, wabula nga we babadde badda wabadde tewannamanyika. Babadde tebakimanyi nti mu budde obwo ennyonyi ennwanyi ekika kya drone, era ng'ennyonyi eno egambibwa okuba nti eggwanga lya America lyandibanga bw'eribanga siri eryagiwa Democratic Republic of Congo, bandibanga be babadde abajasi ba America, bandibanga be babadde bagioperatinga. Akati ennyonyi eyo nga bwe nkulaze egambibwa okuba oba ennyonyi ekikabwa ekityo egambibwa okuba nti yabadde trackinga bano abava mu meeting ekiro ssaawa 8, then zabadde ziwera ssaawa 9 ennyonyi eno ne strikinga. Okusinziira ku babaddewo bategeezezza nti emmotoka zonna zayonooneddwa, bagenza okukebera nga Lieutenant Kano Wire Ngoma ye nga mugenzi bamusesebudde n'emmotoka zonna, era n'abasirikale 18 be yabadde nabo bagambibwa okuba nti nabo tebaalutonze, bwe batyo baafiiriddewo. Ababadde bamukuuma era nga kigambibwa nti abamu ku babadde balina omukuuma babadde batonoko, naye nga drone yazze bagoberera ng'eri mu bwengula, era olwamaze okukuba ababadde baliraanye mu kifo ekyo ne bagamba nti baawulidde n'ekibaluka ne bategeera nti oboolyawo waliwo wandibanga waliwo ekibaddewo, ogenda okwetegereza omwogezi wa M23 ye yafudde. Kigambibwa there was no immediate public response from the Congolese army, officially known as the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, which has increasingly deployed drone capabilities in operations against rebel positions in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti newankubadde mu budde obwo wabadde tewannavaayo official statement okuva mu magye g'eggwanga erya Congo, ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti be babadde badeployinga drones ekika kino mu bitundu ebyabayeekera. Wabula bo aba M23 baafuddeyo n'ekiwandiiko ne bakakasa nti Wire Ngoma yafudde ng'ennaku z'omwezi 24 era ssaawa zabadde nga 9 ogw'ekiro. Wire Ngoma ne kikakasibwa nti yafudde, era nga bano bo bagamba nti baavumiridde ekikolwa ekyo nti gavumenti y'eggwanga erya DRC eri mu kulinnyirira endagaano eyakolebwa mu kibuga Doha eky'eggwanga erya Qatar, endagaano y'okuzza emirembe. Kyokka ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti n'abayeekera bano babadde nga balinnyirira endagaano zino ez'okulaba nga emirembe gidda mu ggwanga erya DRC oba kye tuyita Democratic Republic of Congo. Kakati bino byonna bigenda mu maaso nga bwe nkugambye. Waliwo endagaano eyatuukiddwako wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkugambye ngenda kutuusa ku nsonga lwa M23 bw'eba eruuzinga, Kagame aba aluuzinga
ne General Yoweri Kaguta Museveni then n'agoberera side yawo nga bwogenda biwulira era nga bwogenda bikutuusaako. Kakati nga sinaba kubanga nkutwala ku bigambo ebya mutabani wa mutabani wa Habyarimana eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, njagala tusooke tujjewo kino endagaano eyatuukiddwako ey'okulaba nga eggwanga erya America wamu n'eggwanga erya DRC basheyalinga ebyama by'ebyokwerinda. Kano nno kandiba akabonero akalaga nti eggwanga lya America bandibanga balina kye bamanyi ku bino ebyabadde bigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. N'omwogezi w'abayeekera agambibwa okuba nti yattiddwa ekintu kino eggwanga lya America lyandibanga likimanyiiko. Kakati wuliriza mukutu gwa Redstone TV, webale kubanga okyagoberera ino gy'osinzira okubanga gy'otulabira, tanaba kubanga osubscribing kikole tubeere nga tutambula ffenna. Wulira ekiwandiiko. Okusinziira ku kiwandiiko kino ekyafulumidde ku official website ya Daily Monitor olunaku olwali ngena kusomeza 20 lunaku lwajjo ngena kusomeza 26 omwezi ogwokubiri 2026 nga bagamba United States of America and Democratic Republic of Congo agree to boost intelligence sharing amid M23 fighting. Eggwanga lya America wamu n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo bakkiriza okutandika okwesheyalingira ebyama mu nsonga z'ebyokwerinda wakati nga Congo eri mu kulwanagana n'abayeekera ba M23. Kyokka teweerabira twalabako pulezidenti w'eggwanga erya Congo ne pulezidenti w'eggwanga erya America Donald John Trump nga basisinkanye nsonga ezitali zimu nga bwe twazikunnyonnyola. Kakati ate mukadde kano nga batugamba nti drone emaze okukuba n'esaanyaawo omwogezi w'akabinja ka M23. Kyokka bino nga bikyali bityo ate kiwandiiko ne kitugamba ne Rwanda Congo n'eggwanga lya America bakkiriziganyiza okusheyalinga ebyama. Kakati abo baako kyogatta. Wuliriza. The United States of America Deputy Ambassador to the Democratic Republic of Congo, accompanied by the U.S. Defense Attaché, met the Congolese Defense Minister on Thursday, with both sides agreeing to intensify intelligence sharing as Congolese forces battle armed groups including the M23 rebels. Omumyuka wa ambassador w'eggwanga lya America mu ggwanga lya DRC nga werekeddwako abamu ku bakungu ab'enjawulo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo naddala mu nsonga z'ebyamagye oba ebyokwerinda basisinkanye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ku lunaku olwokuna olunaku olwajjo ne boogerezeganyamu era ne bakkiriziganya okutandika okwesheyalingira ebyama ku nsonga z'ebyokwerinda. Kitegeeza buli nfo ye M23 yandibanga keekadde egenda kubanga emanyibwa weeri buli muduumizi wa M23 ebiwe byandibanga si birungi. The U.S. Embassy's charge affairs Ian McCurry, accompanied by Colonel Chad Brinton, met Defense Minister Guy Kabombo in the Kinshasa to discuss defense cooperation. Olunaku olwajjo olwokuna ngena kusomeza 26 mwezi gwa 2026 omumyuka wa ambassador w'eggwanga lya America mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Ian McCurry yasisinkanye yabadde awerekeddwako munnamagye wa America amanyiddwa nga Colonel Chad Brinton ne basisinkana Minister wa Defense mu ggwanga lya Congo amanyiddwa nga Guy Kabombo basisinkanye mu kibuga Kinshasa ne badiscussinga ku nsonga eno era ulira we bagambye nga tubakwotinze. The discussions centered on intensifying military cooperation through intelligence sharing, the implementation of training programs, and the participation of the armed forces of the Democratic Republic of Congo in the joint military exercises in the coming months, the Congolese Defense Ministry said in a statement. Mu statement eyafulumiziddwa Ministry of National ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nabo baakakasizza kino. Gavumenti y'eggwanga lya America wamu ne gavumenti y'eggwanga lya Congo bakkaanyizza bagenda kutandika okwesheyalingira ku byama eby'ebyokwerinda intelligence era okutandika n'emyezi egijja oba mu bbanga erijja maaso awo bagenda kubanga kino bakiteeka mu nkola. Congolese forces are engaged in fighting with the M23 in Eastern Democratic Republic of Congo alongside dozens of militia groups. Temukadde kano eggwanga lya Democratic Republic of Congo amagye gaabwe gali wakati mu kulwanagana n'obubinja obw'enjawulo bw'abayeekera ggwanga erya DRC erya Democratic Republic of Congo. Kakati wetwogerera kiwandiiko kinene ojja kugenda ku mukutu gwa Daily Monitor ojja kufuna ebisingawo ku kiwandiiko ekyo wakati eggwanga erya Democratic Republic of Congo alikkaanya n'eggwanga lya America okulaba nga beesheyalingira ebyama ku nsonga z'ebyokwerinda. Kano nno nga kabonero akalaga eggwanga lya Rwanda
wamu n'abayeekera aba M23 ebyabwe birabika tebigenda kuba bulungi ate nga bwe nkugambye nti bano bwe baba nga baluuzinga waliwo abalala abaluuzinga nga bogenda maaso n'okuba ng'okitegeera ekigoba Paul Kagame Rutagambwa kirabika nga si kyangu. Wuliriza ng'ovudde ku nsonga eza drone ene yasse omwogezi ow'akabinja aka M23 wuliriza waliwo obunkenke obulala obuli mu kweyongera. Mutabani w'omugenzi Juvenile Habyarimana amanyiddwa nga Jean-Luc Habyarimana nga bw'omulaba ku screen yo agambibwa okuba nti mu ggwanga erya Bufalansa yabadde yeekwese alabika atandise okuvaayo era atandise okudimandinga okulaba nga eggwanga erya Rwanda baddamu okubeera na enfuga ey'amateeka. Agamba tajja kukkiriza ye n'abamu ku banne kubeera nga eggwanga lya Rwanda Paul Kagame alikwata nga bw'ayagala. Wuliriza omukulu ono otutuukidde mu mwezi ogwokubiri omwaka 2026 yamaze publicly okubeera nga yadikire yalinze yazize okufuuka president oba okwagala okujja okuvuganya ku bwa president mu ggwanga erya Rwanda era agamba abanja Paul Kagame alirizinge kye bayise political program egenda okufokasinga ku democracy, human rights and political reforms mu ggwanga erya Rwanda balekeraawo okubeera nga bufuzi bwa muntu omu afuge era mutadde ku bunkenke. Kigambibwa okuba kyono Kyagulanyi w'e Rwanda mukadde kano naye nga mutabani wa Juvenile Habyarimana. Wuliriza kigambibwa okuba nti omusajja ono afunye support okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulembeze w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi agambibwa okuba nti yalabye Jean-Lucas Habyarimana nga figa egenda okuyunitinga bannansi mu ggwanga erya Rwanda abali mu Rwanda ko n'abo abali ebweru wa Rwanda. Era president w'eggwanga erya Congo agamba nti Jean-Lucas Habyarimana singa anajja n'akwata obuyinza mu ggwanga erya Rwanda ye muntu yekka agenda okufuula ensi eyo safe era yambeko ne bannansi b'eggwanga erya Rwanda abali ebweru w'eggwanga eryo okubeera nga badda mu nsi yaabwe. Kakati oyo batandise okumulaba nga icon era batandise okumulaba mu kifaananyi ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'eggwanga eryo. Kakati wuliriza eggwanga erya Burundi kigambibwa okuba nti nalyo litandise okusapootinga Jean-Luc Habyarimana mutabani w'omugenzi Juvenile Habyarimana akomewo abeere nga akwata obuyinza mu ggwanga erya Rwanda. Omusajja ono ali mu ggwanga erya Bufalansa gy'asinziira era ye ne maama we amanyiddwa nga Agathe Kanzinga Habyarimana. Ono ye yali mukyala wa Juvenile Habyarimana era yazaala Jean-Luc Habyarimana. Bali mu ggwanga lya Bufalansa gye babeera okuviira ddala mu mwaka 1994 oluvannyuma lw'okudduka mu ggwanga ng'ekitta abantu kitandise nga kitaawe Juvenile Habyarimana baali bamaze okumuttira mu nnyonyi. Kati kigambibwa okuba nti ono okuva ku olwo talinnyangako mu ggwanga lya Rwanda. Eggwanga erya Rwanda mukadde kano kigambibwa okuba nti waliyo bannansi abanyigirizibwa newankubadde nga amaloboozi gagezaako okwagala okufubutukayo abalaga obuwagizi bwabwe eri Jean-Luc Habyarimana singa akomawo abeere nga ate agenda maaso n'okuba nga ayunitinga oba okuddamu okugatta eggwanga lino erya Rwanda erimanyiddwa okuba nti wetwogerera okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso kya bulabe nnyo era bannansi bangi nnyo bagambibwa okuba nti bali mu kunyigirizibwa olw'ensonga nti bangi balina obuwagizi bwabwe era balina essuubi ddene nnyo mu muvubuka oyo oba omusajja oyo mutabani wa Juvenile Habyarimana. Kakati wuliriza kigambibwa nti eggwanga lya Congo Kinshasa Felix Tshisekedi agambibwa okuba nti yali mu kwemburesinga oba openly yaemburesinze era wulira wano mu kiwandiiko the Tshisekedi regime open embrace of Jean-Luc Habyarimana, the political face of the FDRL and the son of Rwanda's genocide era President Juvenile Habyarimana and Agathe Kanzinga may prove to be one provocation too many. There are red lines that once crossed make peace and coexistence impossible. Kigambibwa nti president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yakyogedde oba yalangiridde lwatu nga bwali emabega w'omuvubuka ono amanyiddwa nga Jean-Luc Habyarimana ajje abeere nga yayunitinga eggwanga erya Rwanda. Ono kakati wetwogerera ye Kyagulanyi wa sayidi eyo. Kakati nga sinakutwala wala nakugambye bino byonna bigenda mu maaso. Eggwanga lya Rwanda liri mu kuluzinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga allegations zigamba Congo eyagala regime change mu ggwanga erya Rwanda. Tisinga ono omuvubuka anajja n'afuuka president olyawo
eggwanga lya Rwanda terijja kuddamu kweyingiza mu nsonga z'amawanga malala. Kati ono bamulabanga essuubi mu nsonga ezo. Kyokka nga ne maama we ono amanyiddwa nga Agathe Akandinda Byarimaana naye ali mabega wa mutabani we. Kati bannansi bangi nnyo bagamba balindiridde okulaba ono ngadda mu ggwanga erya Rwanda. Kakati kigambibwa nti kino kitadde Paul Kagame mu kutya era obunkenke bweyongedde naddala mu gavumenti ye oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano nti mutabani wa Byarimaana yandibanga ayagala kudda mu ggwanga erya Rwanda abeere ng'ateekawo embeera. Kyokka mukadde ke kamu ng'ate n'eggwanga erya Amerika litandise ku nteeseganya ez'okulaba nga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo batandika okukolaganira awamu babeere nga batambula. Gye buvuddeko wawuliranga Paul Kagame ng'agezaako okuyita abazungu ng'abagamba nti go to hell. Kakati mu budde obuyise obutali bungi nnyo ono yawuliddwako ng'atandise okubategeeza nti bannange mutusonyiwe temutukuba sanctions. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I'll be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Kakati awo omukulu yawulirwako ng'abagamba nti abagamba mugende mu Geyeena. Kakati we twogerera ali mu kusaba babeere nga balekeraawo obanga tebagenda mu maaso na kuteekawo sanctions. Be yagamba bagende mu Geyeena ali mu kubasaba baleme kumuteekako sanctions. Obunkenke bweyongedde. Mutabani w'omugenzi Juvenile Habyarimana amanyiddwa nga Jean Luc Habyarimana ne maama we wenjogerera nga bali mu ggwanga erya Bufalansa gye basinziira wabula nga okulaba nga bakomawo mu ggwanga erya Democratic Republic of mu ggwanga erya Rwanda era nga Democratic Republic of Congo egambibwa okuba yeri mu kubeera nga eyambako ensonga eno okubeera nga egguka. Kakati wuliriza eggwanga lya Amerika liri mu nsonga eno era kigambibwa okuba nti obunkenke bwandibanga tebugenda kukoma eno kyekimu ku ebyo ebiyinza okuba nga byaviiriddeko okufa okw'omukulu amanyiddwa nga Wire Ngoma newankubadde nga ne Sultani Makenga bangi babadde bamubika naye nga ezo nvuuvuumo oba kyoyinza okuyita propaganda. Sultani Makenga ye mulamu kubanga bwenkunnyonnyodde ye yavaawo nga mulamu wabula ono gwolaba Wire Ngoma ye kyakakasibwa nti yagenda maaso n'okubeera nga attibwa oluvannyuma olw'okuba nti emmotoka ennyonyi ya drone ggwanga lya Amerika ligambibwa okuba nti lyakola kino. Kakati wuliriza nina akatambi kenjagala owulire. Akatambi kano nga kakunnyonnyola okusinziira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ogenda kutegeera nti bino ddala bitambulira ddala bitya. Ono agenda okwogera muno era gw'ogenda okuwulira amanyi bingi ku nsonga z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nja kukusaba oluganda lwe lumenyefu naye nja kukusaba tulutwalirewo osobole okuba nga owulira. Kakati gwe atamanyi bino ebiri e Congo bikwatako bitya wuliriza bulungi nnyo akatambi kano kagenda kukuyambako okutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga eryo erya DRC Democratic Republic of Congo kikukwatako ate nnyo ate ng'ekyo kiyinza okuba nga kiyinza okuba nga kivaako ensonga z'enkyukakyuka olaba nga zitambula obaolyawo nga bwe wandizaagadde ne mu ggwanga eryo gy'owangaaliramu. Wuliriza bulungi nnyo ngenda kukuwa ebigambo bino nga abyogera oluganda lwe lumenyefu naye nga waakiri amanyi ku nsonga ez'eggwanga erya DRC wamu n'eggwanga erya Rwanda era nga byonna nga bwogenda biwulira. Ntandika ne disclaimer bino si bigambo bya mukutu guno, bigambo by'abantu ssekinnoomu era nga bigambo bya mukulu ono nga bwe njagala obiwulire nga simwogeredde. Mukutu gwa Redison TV kankuwa ebigambo bino then oluvannyuma nzije nkwongereyo. Okufa kwa Lieutenant Kano Wiringoma kulese ebibuuzo bingi nnyo okusinga ebyokuddamu wadde nga waliwo ebigambo eby'enjawulo okuva ku njuyi ez'enjawulo okutuusa kati tewali lipoota yafulumizibwa mu butongole era entongole ennyonnyola mu bujjuvu ekituufu ekyabaddewo. Abantu bakubirizibwa obutanguwa kukiriza buli kiwulirwa oba kusaasaanya amawulire agatanaba akakasibwa. Mu mbeera y'entalo n'ebyobufuzi eby'amaanyi mu kitundu kya Great Lakes Region amawulire mangi gatabulwamu ebyobufuzi n'enteekateeka ez'enjawulo. Waliwo ebibuuzo bingi ebikyagenda mu maaso n'okubuuzibwa abantu naye okutuusa kati tewali kyanyonyolwa ku ngeri etegerekeka.
Kurudda rw'abayekera benyini abafirirwa umurwanyi w'ekizo tewali kiwandiko kya butongole kimaze kufulumizibwa. Kurudda urwegeri ya FARDC bo bayanguye okutangaza nti bebase Lieutenant Kano Wiringoma n'abasirikare abalala abakuru wadenga amanya gabano tigana batekebwa mu rwatu. Waliwo n'amawulire agasasanira ku migutu migatabantu Mbune Gino Makenga Emmanuel Sultani ayinza kubanga yakoserwa oba okufa naye kino tekinakakasibwa mu butongole. Ekibuzo kikuru kiri nti Lieutenant Kano Wiringoma yafera mu bulumbaganyi bwakolebwa drone za Amerika zimaze kiseera nga zirawuna zikuba defense z'abalwanyi ba Paul Kagame. Uba waliwe ebigambo ebyogerwa nti ayinza kubanga yafira mu njere ndala munda muteekateeka za Kigali olw'enjawukana ezivugibwa mu bakulembeze b'ekibinja ky'abayekera bateekerwa ku lukalala rw'abayekera. Abamu bagamba nti waliwo obutakanya waliwo wakati w'abakuru mu M23 ne Paul Kagame Pilato ku njere entalo n'ebyobufuzi byali bitambuliramo mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Era waliwo n'ebigambo nti abamu ku bakulembeze bano balina ebyama ebyekuusa ku misango minene ebigambirwa omulobutemu n'okusengula ebyobugaga bya Congo ebitwalibwa by'eggwanga ne Rwanda ekindi kiyinza okuleeta ebibuuzo singa kyaterekebwa ku maaso g'emisango gy'ensi yonna. Ekibinja kimanyirwa nga Wazalendo ekirwanira ku ludda rwa gavumenti ne FARDC nabo bategeezezza nti bebase Wiringoma ne banne mu bulumbaganyi bw'amaanyi egimaze nako nga giyindira mu kitundu ky'Erubaya ekimanyirwa olw'ebirombe by'amayinja g'omuwendo mu kitundu ekyo. Waliwo n'okwegera ku kampuni z'obwananyini okuva ebweru omuli ekitongole kya Blackwater ekikwatagana ne Eric Prince era n'obufuzi bw'amagye y'Amerika mu Afrika obwa Africom. Amawulire galaga nti Wazalendo na M23 bombi bayegana okugoberera kiragiro cyo kuyimiriza okurwana ekyategebwako omukono nga 18 February 2026 nga bagamba ati tebakiraba ng'ekibakwatako era nti bajja kweyonjera n'olutalo okutuusa bwe balituuka ku bigendererwa byabwe. Okuva obuvunanibwa okuba abalwanyi ba Eric Prince bwe bayingira mu kitundu kya Uvira waliwo amawulire nti ebifo ebyali by'enkizo mu mikono gw'abalwanyi byaddamu kuba mu mikono gya FARDC ne Wazalendo. Waliwo no ku tereza ku bikozesebwa eby'amaanyi ebya intelligence surveillance and reconnaissance ICR nebyo kwerinda ebyagambirwa kunyagibwa abasirikare abakuru abamukutibwa n'abalala okubatwara mu buwambe neje lya FARDC Congo. Rwanda waliwo amawulire agaraga nti families nyingi zigenda mu maaso no kwemulugunya mu maziga olwa abana baabwe abagambirwa kufira mu lutalo nga waliwo no kwemulugunya nti tebaweebwa emirambo gyabwe bibadde kirizibwa okubaziika mu ngeri etegerekeka. Waliwo amawulire nti amagye ga MONUSCO, Africom, Blackwater wamu n'abasirikare b'Abafaransa n'Ababirigi batwara ebyokulwanyisa byabo mu lutalo mu buvanjuba bwa Congo beyambise bifananyi okuva ku satellite obulaga nti waliwo okusoomoka kweje okuva Rwanda okongera okufuna ebifo ebyali bikwatibwa omuli Rubaya, Kamanyura, Walikale, Minembwe, Nzibira ne Point Zero. Amawulire gano gakwataganyizirwa ku mikutu gy'ensi yonna nga Reuters, BBC, Jeune Afrique, France 24, Le Figaro ne Le Monde nga banoonyereza ku ngeri gavumenti y'Kinshasa gyeyinza okuba nga yakwasiza emirimu gy'okukuuma ebirombe ebimu kampuni z'obwanyini ez'ensi yonna nga bino byali byogerwako ne mu ndagaano ezabadde e Washington mu maaso ga Donald Trump. Walimu ebigambo ebigenda mu bantu nti Lieutenant Kano Wiringoma ayinza kuba nga yattibwa mu hoteri mu Rubavu Kisenyi omulambo ne gusengulwa ogutwalibwa e Goma oluvannyuma ne bategeeza nti yafiira mu bulumbaganyi bwa drone za FARDC na Amerika. Abamu balaga nti okuba nti amawulire g'okufa kwe gafulumizirwa mangu kuva ku ludda rw'e Kigali kyandibadde nga kirina ekitegeeza mu by'okwerinda n'ebyobufuzi. Ku bw'amagezi g'ebyokwerinda okufa kw'omusirikale omukulu nga bulijjo kutera okukwekebwa oba okugaanibwa si kwangu wakutangaza. Ennaku zeeyongera okuyita amawanga n'ebitongole by'ensi yonna bitunulidde nnyo embeera mu buvanjuba bwa Congo. Abasomesa n'abanoonyereza ku by'okwerinda bakubiriza abantu obutangwa okukkiriza buli kiwulirwa wabula balindiire obukaka. Mikwano abooluganda nateera mbalamusiza. Olwaliro nzize tugende mu maaso n'okulaba bimu mu byafaayo bye gavumenti etwalibwa akalintalo Paul Kagame Pilato. Olwaliro tugenda kulaba singa Congo bw'enaawaayo eby'obugaga by'omutaka eri Amerika entalo ezimaze ebbanga mu kitundu sijja kukoma awo ekyo ekibuuzo. Nze Gerald Michael nga bulijjo. Tudemu ku ndagaano ezasibwako wakati wa Presidenti Sheriff Donald Trump ne Tshisekedi nga zigamba nti Congo bwewaayo eby'obugaga byayo eby'omutaka ng'omuwendo gw'emirembe era abantu baayo Amerika eyimirirewo ng'omupolisi w'ekitundu mu Afrika eyo mu masekati. Amawulire agagenda gatambula gakwatagana no urugendo omwana we yali President w'e Rwanda yafiira mu kabenje Juvenal Habyarimana gwe yakakola ekinshasa ye yasisikana mu kyama ne President Tshisekedi ku nsonga zeekuusa ku politics y'e Rwanda. Kino kyaletedde gavumenti ya Paul Kagame okutandika okweraliikirira
ngatyanti esawa yona Jean Habyarimana ayinza okutekebwako okuba president w'e Rwanda oluvanyuma rw'amawanga g'enjawulo okulangirira nti mu Rwanda tewakyali kifo kya politics yo kunyigiriza era nga mu kiseera kitono amawanga gayinza okukutura enkolagana ez'amambasada ebyenfuna n'ebyobukuumi. Amerika, Bufaransa ne Bubirigi biraga okwerarikirira olwo butali butebenkevu mu kitundu oluvanyuma lwa Paul Kagame okugana okujjayo amajege mu buvanjuba bwa Kongo. Amawanga ago galese da kutaka lya Kongo abasirikale abakugu nibikozesebwa ebyentalo omuli tanka amato g'entalo enyonyi z'entalo n'ebimodoka by'amaje mu lutalo okurwanyisa no kuzikiriza ebibinja ebyabayekera ebimaze banga nga bireeta akavuyo no kutigomya abatuuze kutaka lyawe mu kitundu ky'obuvanjuba bwa Kongo. Okusinzira ku bigambirwa mu mbozi eyakolebwa gye buvuddeko kino kyali nga ye contractor eyalina okujjako mu kiseera ekigere nga Paul Kagame ali nga mukozi atabayekera be M23 nga bakozesebwa nga basirikale b'ensimbi proxy war. Tshisekedi yasaba government ya America okuwa ensi ye obwenkanya ekiri muno kukwata Paul Kagame nabamu mu bakulembeze abali ku lukalala rw'abagambirwa okubeera mu kibinja eky'ebyokulwanyisa wamu n'abo bakolagana nabo mu ngeri yo emu oba endala gye bali nga batandise okunoonyerezebwako ekitongole ky'Amerika ekikola okunoonyereza ku by'okulinda kiyite FBI basindikibwe mu kooti z'ensi yonna ebw'emisango egy'amaanyi balyoke basibweko emisango egy'emyaka 3 gye bamaze nga bakola ibikorwa by'obukambwe by'amaanyi nga tewali abavunaana. Omukiise bwe Bulaya avunanyizibwa ku byo kwetegekera obuzibu disaster preparedness bwe yakakyalira Kigali yasaba President Paul Kagame obutasuura gwanga mu ntalo ez'emitawana era akirize okuva mu buyinza mu mirembe wamu na gavumenti ye aweebwa obuddamu mu mawanga ga Bulaya, Canada n'Amerika naye n'agaana okuwulira. Ekiwandiiko kino kyateekebwako mu lujjudde omuwaabi w'emisango era omudiplomati wa Amerika Prof. Bayard David. President Tshisekedi arangirira Amerika nti emujemo mu mboze ezo zagamba nti zina amakuru azabulimba okutuusa nga Kagame tanajja amajege ku ttaka lyonna ery'e Congo eryakyali mu mikono gy'ebibiina n'abayekera be banalukalala terroristi ekiwagirwa eri ekiweerebwa ensimbi gavumenti y'e Rwanda. Ekibinja kino kyateekebwa ku lukalala rw'ebibiina bya byalwanyisa eby'ensi yonna era nga kirina okuzikirizibwa. Mu kiseera kino omukiise w'e Bulaya avunaanyizibwa ku by'obwegasi bw'amawanga atuuse e Kigali Rwanda n'obubaka nti abakulembeze ba gavumenti eno balina okulonda okufunwa obubuddamu mu mawanga mukaaga age Bulaya omuli Belgium, France, Sweden, Luxembourg, Italy, Poland ne Denmark oba bakwatibwe amaje ga Blackwater ni Africom aga America nga gakwatanideko nago Bufaransa ne Bubirigi agatandise entaro okulwanyisa amaje ge Rwanda n'ekibinja ky'abayekera M23 singa kiseera ekyatendererwawo ekyokusa wansi ebyo kulwanyisa kiyitawo nga tibanaja amaje gabo kutaka lyonna erya Congo gye bali bawambye okuva entaro lwezatandika nate mu 2021. Sekyo kyokka ekyaletedde President Tshisekedi okusalawo ekyo ky'obukuumi era gavumenti ya Kagame yarangiridde nti tewali mbozi yonna ejja kubaawo okutuusa nga UN n'amawanga amalala tibanabakiriza nti ebikolwa ebyokuta abantu Kagame byakola mu Congo biyitibwe genocide era nga kooti z'ensi yonna ziwa abantu b'e Congo obwenkanya. Yategeezezza nti Congo yeetegefu okuyingira mu lutalo singa Kagame teyagala kusamunkola byasabibwa awatali kwekwasa songa zonna. Kagame n'ekibinja kye balowooza ku banamwandu n'abaana abafuse bamulekwa b'Abanyarwanda abafiiridde Congo balooza ku bakazi b'abaana b'abasajja abasibirwa mu kkomera nga babonerezebwa obutali bwenkanya okuyitibwa gacaca balooleza ku Banyarwanda bagoberwa mu ttaka lyabo ne batasosolwa baloolezebwa ku bizibu byo okusibikwa kw'emisolo ogusuukiridde ku Banyarwanda nga biiba mu linnya lya politics no kugateetaka n'okulisosolera ate nga abantu tebalina ababalwanirira wadde okubabanjaba. Balooza ku basimatuka kw'abantu kubabula nga tebalabikangako nate ku basuulibwa mu busibe nga tewali nsonga ku bbeeyi z'ebintu ezirinya olunaku ku lunaku mu katale ku kiseera nga waliwo amasoko agaguza abantu abalina kaadi ez'enjawulo ku bbeeyi ntono nga baabo balaba engeri omwanya nga wa politics gwe gufiirirwamu ne watabaawo ddembe gy'okwogera. Balooleza ku ngeri abatusirwa gye bagobererwa ne battibwa nga tewali bwenkanya buweererwa. Ebyo bye bimu ku bibuuzo n'ebirala bingi ebitalina answer nga bino bye bimu mu byasalibwawo Paul Kagame bwe yamala okutwala obuyinza mu 1994. Nga sinabasomera emboozi enakuwaze ku nteekateeka embi gyateekebwako era negusa mu nkola Paul Kagame ekitongole ekibera ebiwandiiko kyasooka okutegeeza ebigambo kyakyo ng'entandikwa y'emboozi eno yonna kiwandiiko bwe kiba kyatuuka ku bukulembeze bw'ekitongole
Twanukuriza okuwulira nti omukulembeze w'eggwanga yandibadde ekyokulabirako era abantu be kyalabikira mu nteekateeka zino nga bwe kyavudde mu byogerwa. Kagame yalabikira ku mwanjo mu kuteekateeka ebikolwa by'amaanyi ebyo kumalawo abahutu n'okubikira abo yawe ebiragiro okubiteeka mu nkola mu kiseera kino ekizibu ng'abantu bangi baraba eggwanga nga lidda mu kuzikira nga bwe kyali mu 1990 kyetaagisa nga bwe kyali mu 1990 kyetaagisa buli omu okulekaana okulwanyisa obufuzi obunyigiriza era bwe kiba kyetaagisa buveeko wajjewo gavumenti empya esinzira ku mateeka nga tewali omuntu anyigirizibwa olw'ensonga yonna. Kino kyandiyambye abantu okuddamu okubeera ewamu oluvannyuma lw'amazima okumanyika. Nabo abasingirwa emisango egy'amaanyi ku njuyi zonna ne baleetebwa mu maaso g'amateeka ne bavunaanyizibwa ng'amateeka nga bwe galagira. Abalina emisango ne basalirwa emisango mu ngeri y'okumalawo obuwangwa butakwatibwangako obwabaddewo mu biseera ebyayita. Ninaakadde nga njogere ku lwabo abatalina be balwanirira e Rwanda ne Congo. Ekigendererwa kyange kyekuyamba abantu okutegeera obulungi politics y'ebyobufuzi obusuukiridde e Rwanda nga goberera n'ebivaamu eri bannansi b'e Rwanda ne Congo okugamba nti waliwo ekika ekinyigirizibwa si kukuuma muliro nga kwawukana wabula kyekulwanirira enkola y'eddembe n'obwenkanya okusinziira ku ndagaano z'eddembe ly'obuntu ezaateekebwako emikono e Geneva mu Switzerland amawanga omuli ne Rwanda. Mu nkomerero ya 1994 ssentebe wa RPF Paul Kagame yakola olukiiko olw'ekyama mu ofiisi ye nga Vice President wa Republic of Rwanda. Yayita abamu be abeesigwa omusanvu bonna nga bakika kye batuusi. Olukiiko lwatandika ku ssaawa 3 ez'okumakya ne lumala ekiro kyonna. Tewali yafuluma kuli emisana emmere yabaleeterwa mu kizimbe. Oluvannyuma lw'okuwuumula essaawa emu baagenda mu maaso n'okutuuza olukiiko okusinziira ku mutwe. Omuntu eyava mu RPF yali mu lukiiko olwo atasobodde kwatula linnya lye by'okwerinda kwe. Bino bye byagambirwa okusabwawo. Ekisooka okuwa President Pasteri Bizimungu eyali pulezidenti ekiseera kimu nga taamu ng'abantu bakyalaba obufuzi obujja ate nga wakataawo bategeka okumugyako oluvannyuma okuleeta obutali butebenkevu mu bitundu bya Kivu Ekongo Zaire ne mu buvanjuba bwa Uganda. Okunyigiriza empunzi mu nkambi ez'ensi eziriraanye okuziremesa okuziteekako emisango n'okuzizaayo oba okuzita bwe kiba kisoboka. Okunyigiriza oba okugoba ebibiina bya politics ebitalina kakwate na RPF Ngotanyi. Okulemesa amaanyi g'obukulembeze bw'abahutu e Burundi okwewala okwetanira okulonda nga tebanabategeka bulungi engeri bajja kubbamu akalulu n'obuyinza okukwawangula. Okutegeeza nti tewali bika e Rwanda bonna abanyarwanda. Okusaawo amateeka agalabika bulungi era amawanga. Okuddamu enkola ya gacaca kwekozesebwa mu kunyoomebwa n'okutwala ebyobugaga by'abo bahutu abatagaanidwa. Okugaana abakadda b'ikyama RPF Ngotanyi baabo okutwalibwa mu mateeka ne bavunaanyizibwa mu kkooti z'amawanga. Okusaba ebibonerezo ebikambwe era abo abalowooza bw'endowooza endala mu politics ya RPF Ngotanyi. Okusaba ebibiina ebirabirira abasimbatuka genocide batuusi okutiisa abalala bahutu. Okukozesa ebifo by'okujukiramu mu ngeri ey'okweteekateeka n'okutegeeza amawanga ekyaliwo. Okuwa abakazi baabo ebifo mu buyinza. Okukuuma ebitongole ebikulu mu mikono gyabwe. Okuwa abaana baabo amasomero g'enjawulo. Abalala ne bagiribwako ne bateekerwako amalala agatali ku standard. Okulongoosa politics y'obutawagala okunyweza obuyinza bwabo. Okuteeka abantu baabwe mu bibuga ate abalala mu byalo. Okunoonya ensimbi mu misolo egy'enjawulo okuva mu bantu. Okuzaawo ekitiibwa ky'ente mu byafaayo byabwe. Okukyendeeza ku muwendo gw'abahutu. Okusirisa okugoba ebitongole nka NGO n'ebitongole by'ensi yonna ebibanoonyerezaako. Bivugibwa nti kino kyekyaviirako abamu nka Sendasonga ne Kano Toneste Rizende okuduka. RPF Ngotanyi yabagoberera ebweru w'eggwanga. Sendasonga yattibwa e Nairobi nga 16 May 1998 oluvannyuma lw'okutandikawo ekibiina FLD Force de Resistance pour la Democratie. Rizende n'attibwa e Nairobi nga 6 October 1996 oluvannyuma lw'okusimaaturwa. Ekiwandiiko kino kiraga endowooza n'ebigambirwa ebyogerwa ku byafaayo ebyo era kireeta empaka nyingi ku ngeri obufuzi e Rwanda no mu kitundu gye butambulamu. Buli muntu alowooze bulungi ategeere bulungi era amanye nti Paul Kagame n'ekibiina kye mu bukambe bwabo bakozesa nnyo ensonga y'ebika okusiiga obukyaya abantu nga bawukanye nga bayombagane barabagane n'obukambwe ate asobole okweyita omulokozi w'abamu ate nga mu mazima ye mukyamu eyeefuula omulungi. Baganda baffe basangira obuwangwa mutegeere nti engeri y'obukulembeze buno kwe kuteekawo enjawukana wakati mu bannansi. Abamu bagamba nti emirembe obuterekevu n'enkulakulana ebyalabikako mu kiseera kya Juvenal Habyarimana tebikyaddamu kulabika mu ngeri emu. Olwaleero bisangibwa mu mikono gy'abantu b'oluwattu. Kagame ne gurupu ye bawamba eggwanga ne banakuwaza bannansi bakanasangwawo.
babuuza oba mu mbeera y'ensi yonna nga waliwe ebiragiro n'emitendera gy'amateeka gy'ensi yonna obukulembeze buyinza okuleeta enkyukakyuka nga bwali busuubiza abanansi naye enkyukakyuka ya namadala n'esigala mu booluganda lwa Paul Kagame ne family eziri kumpi ne First Family abalala ne basigala nga batakyalina omugaso era eruwanga lyabo. Abantu bakubirizibwa obutabiikibwa mu by'obulimba wabula balagye obutali bumativu ku butali bwenkanya bwe baraba kabube kwabo obukadde bubiri bw'abahutu abasibibwa mu komera nga bangi mu 1994 bawaayo obulamu bwabo okutaasa banaabwe abatuusi mu kyata abantu genocide ya 94 naye Kagame n'abasibira bw'emagye oba kwabo abawulira nga tibalina dembe mu luwanga lyabo. Abawandisi b'ebirowoozo bino bagamba nti bangi kwabo agezaako okwogera oba okunenyeza gavumenti okuva mu bika eby'enjawulo n'emitendera by'enjawulo bafunye obuzibu bangi ne batibwa abalala ne babuzaawo abalala bali mu makomera. Waliwo n'okunenyeza amawanga g'ebuvanjuba nga bwe bagamba nti emirundi mingi gakola gasinziira ku magoba gaabo mu byenfuna n'ebyobufuzi era balowooza nti mu biseera by'enjawulo amawanga ago gabadde n'omugabo ku nsonga zo mu kitundu kya Great Lakes nga 1 October 1990 Rwanda Patriotic Front FPR Inkotanyi bwe batandika olutalo Rwanda ebyo byadirira byaleeta entalo n'okufiirwa okw'amaanyi ku njuyi zombi. Abawandisi b'ebirowoozo kino balowooleza nti ebyo byonna byali mu nteekateeka ezimu ez'amaanyi ezakyusa embeera y'eggwanga n'ekitundu kyonna. Mu njeremu balaga n'embeera y'entalo mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo nga bagamba nti abantu bangi bafudde abalala ne bava mu maka gaabo. Ebyo byongera ku mpaka ku mukwano kolagana wakati Rwanda ne Congo era ku mugabo gw'amawanga malala. Waliwo n'ensonga ku njeri kigambo genocide Gikozesebwamu mu by'obufuzi abawanditsi bagamba nti waliwo abaloopa nti ekigambo ekyo kikozesebwa ng'ekyokutiisatiisa oba okusirisa abali mu ndowooza endala ne Kagame. Ku mbeera eyo bayita amawanga g'abantu ab'enjawulo nga Diane Rwigara na Victory Ingabire Umuhoza nga bagamba nti bafunye okusomoozebwa olw'endowooza zaabwe mu by'obufuzi e Rwanda. Ku nsonga y'okutabagana n'obumu bw'eggwanga abawanditsi bano bagamba nti okubaawo ku bwenkanya ku njuyi zombi n'okukkiriza amazima ku byabaawo kyekyokka ekisobola okugyawo omutawaana gwamaze ebbanga. Balowooza nti singa waliwo okunoonyereza okw'obwenkanya n'okuweereza abo abasingirwa emisango mu maaso g'amateeka ku njuyi zombi kiyinza okuyamba okumalawo obuwangwa bw'obutakwatibwangako. Era balaga nti mu mawanga amalala nga Sri Lanka, Afghanistan, Sudan, Tunisia, Mali, Niger, Gabon amalala abantu bwe bayimirira ne balwanirira enkyukakyuka amawanga amalala gasalawo obutataba mu nsonga zaabwe mu ngeri y'amaanyi. Kigendererwa ekikulu mu kirowooza kino kwe kusaba abantu okutegeera engeri politics gyakola mu bulamu bw'abantu ba bulijjo e Rwanda e Congo n'okulwanira eddembe obwekanya n'okussa ekitiibwa mu mateeka gy'ensi yonna agakwata ku ddembe ly'obuntu nga bwe gakkiriza mu ndagaano ez'ensi yonna agasazibwa agateekebwako emikono mu Geneva mu Switzerland. Mu nkomerero ekirowooza kino kiraga ennyombo n'obulumi obuli mu mitima gy'abamu ku Banyarwanda n'Abakongo era kibayita okulowooza ku ngeri ey'okuzuula amazima okusaawo obwenkanya n'okutumbula obumu obutali bw'amaanyi wabula okwagalana n'okussa ekitiibwa ku ddembe ly'omuntu. Wano we programu yaffe weekomye tugende mu maaso n'oku programu eddako. Nze Hilary Michael mbagaliza olunaku lulungi mweraba. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.